Bawandogoyi bano nga baakatuula ate ne ziryoka zireeta oluseregende lw'obubaata obuto obwali bumulekwa olw'okuba nti nnyina waabwe yali yaakafa. Bwajja buyuuga ng'eno bwe bubaatira nga bukaaba okutuusa lwe bwewagaanya ate mu kafo we bwalaba nti tebaabulinnyirewo. Kirova kye yakola kwe kububugiriza n'amagulu ge era ne bwekweka omwo okugenda okwejjuukiriza nga bwafuluuse dda. Eggye lya Kabaka nga bwe litaggwa mabega, endogoyi enkazi eyalungiwa n'ekaawa gye baayitanga mmole kumpi ye yakoobera. Nakyalo ono yajjako bulungi nga bw'anuuna ekkerenda lya ssukaali. Olwatuuka ate ne yeetyebeka mu maaso ddala awo. Olwo n'atandika okutenga omukira ng'ate bw'agukomberera mpozzi Bawansolo banne batere balabe akatambaala akamyufu ke yali asibyeko. Oluvannyuma lwa byonna ate ne zireeta byomere Wakkapa. Ono yajja yeeboolya era nga bulijjo bw'atera okukola yanoonyeza ddala akafo akabuguma era n'akafuna mu makkati ga bokisa ne Kirova n'atandika okuyiriitira ng'eno bw'azibiriza. Naye bwe nkugambanga nti ku bigambo byonna ebyamuleeta okuwuliriza yawulirako yadde ekimu bwe kiti nga nze mulimba nnamba emu, anti olwala okufuna akabugumu ate ye yadda mu kufuluuta. Ensolo zonna nga ziweddeyo era nga zimaze okubukala mu bifo byazo, mpozzi okuggyako Loova eyayitibwanga Musa eyasulanga ku mufuubeeto gw'oluggi lw'emmanju. Musajja mukulu Meeja yatandika okuzibuulira ekyali kizimuyisizza. Yasooka kukololamu n'alyoka azigamba bw'ati. Yagamba nti basseruganda, ndowooza mwenna mwamaze dda okuwulira ku kirooto kyange kye naloose ekiro. Naye kansooka eby'ekirooto mbiteeke ku bbali, nina ekintu ekirala ate kye njagala okusooka okubagamba. Bazzukulu bange, nga bwe mulaba byensiba bikutuka era njagala okubasibirira entanda nga sinnagenda zzira kumwa. Emyaka ntulidde mingi era mu myaka egyo nfuniddemu ebirowoozo nfaafa era simanyi oba nga mummwe waliwo ansinga okutegeera obulamu bw'ensi eno. Bannange, obulamu buno bwe tulimu bulamu ki? Nammwe bannange mulabe, ennaku etuliko eyoza lumonde, tukolanga bulogoyi, tufanga binyomo, olusalibwa tuti emmere batulozaako buloza, leero kusibirako lukoba. Ate noffe abalina kutwanyi ne batukozesa emirimu egitukamula buli kamera ate ke tuba tulidde. Ate kyezira kulaba nga tuyenje busenga batusala kutulya awatali kutusaasirako wadde akatini kati. Tewali yadde ensolo emu bweti mu nsi muno efuna akalembereza konna ng'emaze okususunkulamu. Tewali yadde ensolo emu bweti emanyi ekintu ekiyitibwa ddembe. Nedda. Obulamu bwaffe bwannaku, bwennaku gye bayita bennaku. Ago ge mazima gennyini. Naye baganda bange, ebintu byajja bigerekeddwa dda, byajja byagerekebwa nti Bawansolo ffe tulibeeranga baddu. Nandiki ensi eno embi ennyo bweti yeetatusobozesa kweyagalirako. Nedda. Eno ensi njimu, embeera y'obudde ennungi. Twandiyinzizza okulima emmere ne tugikungula era ne tugirya ne tubiigiina n'okusindisa ne tusindisa bigere. Kale ekyayinza okuliisa endogoyi ddaziini ya nnamba n'eggana ly'ente tetusobola kugyerimira, ate zonna ne zikuta ne zigejjulukuka ne zizaala ne zinnaazo. Wabula bino byonna tuwunyirwa lusu. Baganda bange, lwaki ensi eno etukooza akagiri bweti? Ensonga erimu bweti, omwana w'omuntu yatusibyeko ennaku eyo yonna, teri kirala kyonna. Meeja yagamba nti okumanya ng'omuntu mubi, ebirala byonna ebiva mu ntuuyo zaffe yabyezibika ebibala. Okubonaabona kwaffe kwonna kuleetebwa ekigambo kimu, muntu. Singa ojjawo omuntu, eddembe nga lituli mu ttaano. Tukyagenda maaso ne pulogulaamu tuba tusomeze munnakyala akwata ssente empya n'enkadde muzzukulu wa Mugema.
ensolo owulira lwabutayogera nezirina ebiziruma omuntu ye yaziremesa okuba n'eddembe lyazo. Okimanyi nti erudda kituufu yabaffe ekintu kino bw'okijja mu maka g'Abawansolo n'okiteeka mu bulamu obwa bulijjo, olina embeera mwolaba mwe kituukira, olina ango gyolaba mwe kiyinza okuba nga kitambulira. Bw'oba onyumiddwa oba ng'olina ekikutteko wakati nga tugenda mu maaso n'okusoma akatabo kano amaka g'Abawansolo, teekawo komenti awo lagwe okwagala n'okusiima. Mekye yagamba nti kubanga bannange okumanya ng'omuntu mu bulala ye yekka atakola naye ate n'alya n'atijjinduka. Weewuunye omuntu takamwamu mata nga baganda baffe mmwe bawante. Tabiika magi nga mmwe bawankoko. Obukono bwe tebusobola na kusika yadde enkumbi emu bweti. Okumanya ng'omuntu yanafuwa tomuwa kugoba yadde akamyu n'ogamba nti anaakakwata. Naye lubojjo oyo ye mukama waffe yatutuntuza enkya n'eggulo ate ye n'alya ne yekkusa, ffe nga tusula maliba. Bannange nammwe mulabe, ffe tulima obusa bwaffe bwe bugimusa ettaka naye ffenna twerya nkuta. Mu bakazi batuba wante omuntu abakamamu amata genkanawo omwaka, si pipa na pipa. Naye amata ago agandibadde ganywebwa ennyana zammwe gaddawa? Omuntu yaganywa n'atalekerawo baana bammwe yadde ettondo liti. Agenda maaso n'okuzibula Bawansolo amaaso. Yagamba nti bannyabo mmwe bawankoko, omwaka ogwo oguwedde mwabiika amagi ameka? Si mutabalika naye gaddawa? Mukama wammwe ono gonna teyagateeka buteesi ku mumwa n'amalala n'ageetundira mu butale mu bantu banne kwefunira mudidi gwa ssente? Kambuuze, yabakwasaako yadde omuno gw'ennusu bwe guti? Zonna bwe yazifuna bwe yazeezibika